Miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker. He's stronger than your weaknesses. Miracle worker, He's more than what you're looking for. miracle worker, He's stronger than your worries. miracle worker, He's greater than the worth you have. miracle worker, He's more than your beauty. miracle worker, Why don't you wait for your miracle? miracle worker, I'm also waiting for my miracle. miracle Yes, worker, let's trust in Jehovah God. miracle Yes, worker, let's trust in Jehovah God. miracle worker. Miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker, miracle worker. He's stronger than your weaknesses. Miracle worker, He's more than what you're looking for. miracle worker, He's stronger than your worries. miracle worker, He's greater than the worth you have. miracle worker, He's more than your beauty. miracle worker, Why don't you wait for your miracle? miracle worker. Buterevu tukomye wole ku 98 katonyeza 7. Program y'enganzi mwoli mukwano muwanguzi tawanika mwoli tulina mukyala Namugerwa nno ye muwanguzi waffe olwaleero naye nga 31st kyemanya abazze tugenda kumalako nabo 31st twagala tubalabeko bannange aba tugenda wankulu ku 31st era nammwe abala mujja kubeera live service ijja kubeera live ezo so njagala kugamba nti bobo olina ensigo yo gyosobola okusindika olw'okuteekateeka kwa 31st naawe oyinza okuba ng'oli bweru oba ng'oli mu bitundu byewala nga tosobodde kutuuka ennamba y'essimu yonna gikuwadde era kanjiddamu eri 07727452 amanya ejja kuleetera Kisitu Patrick teekako ensigo yo oteekeko wankulukuku oba 31st bijja kubanga zituukayo ddala bulungi January tujja kuba ne ba babies okuviira ddala ku baana abali mu lubuto mpaka primary 7 betujja okubeera nabo nga tubasabira ate naku z'omwezi nga 13 January tujja kubeera ne men's seminar olukuŋŋaana lw'abaami tujja kuba nalwo musumatomu abalindiridde naku z'omwezi nga 19 lujja kuba lukuŋŋaana lw'abaana abasoma okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university so mukwana abalungi tubalindiridde 31st ate nga lumu tujja kubeera ne service wano naye olunaku lwa 31st lwanjawulo titujja kubeera mu kusaba n'okusiiba emisana n'ekiro tujja kubeera mu dry ya lunaku lumu tulyoke tuyingira omwaka gwaffe nga twebaza Katonda mu dakiika zino munzikirize tukomyewo omuwanguzi waffe mukyala Namugerwa era ng'essaawa eno gye tutuuseeko ya kinyusi kyaffe eky'obujulizi obumuleese wano ku mpewo tuula ntende mukwano tovaawo owulirize era nze nzikiriza nti olina wogenda okuva ate obeeko wodda mukyala Namugerwa wangi nyabo tukomye wali ng'oyingidde mu Amerika emirimu ogitandise kyendaba emyaka egyo 24 olina kati wootuuse 22 nyawo sagala kunkaddiya no 22 mu America yes
olina wovudde olina wotuuse. That's right. Era ndowooza ojja tubuulira okuva ku babysitter otubuulire kati kyokola ebiseera bino. Naye tugenda kuyingira mu essaawa yaffe gye tulimu yeekinyusi ky'obujulizi bwaffe obw'olunaku lwa leero. Okay. Kakati okuva ku babysitter bwe namala okusoma nafuna omulimu ogwa healthcare consultant nga nkola healthcare informatics nga kyenkola amalwaliro gaba gagenda ku implementinga systems empya kubanga ffe tetuleeta ekyapa ky'omulwadde nedda byonna biri mu computer. Kati nali consultant oyo yeebuzibwako nga ddwaliro terinaba kutandika ku implementinga system eyo ngenda nembayitiramu obulamu bwamwe bugenda kukyuka butya, mugenda kukola mutya emirimu, they call it workflow, how is the work going to flow. Nembayitiramu naye njagala ate okuyisaawo kano nti anga abaana ba Mukama baneffe tulina abilities ezitali za bulijjo kubanga mu mirimu gyange gino waliwo wentuuka nga simanyi kiddako naye mwoyo wa Mukama the spirit of God would whisper something to me. Manyi nti kino si kyekinyuzi kyange ekyobujulizi bwange naye mbadde njagala kiyisaawo nti mu mirimu gyange egya bulijjo waliwo wentuuka kubanga abantu benkoleramu bayivu nnyo okunsinga. Ni waliwo wentuka nga ndi stuck naye mwoyo w'amagezi najja nampa, mwoyo wa Mukama nampa idea. Kwegamba ffe abaana ba Katonda bannange Yesu waffe atwagala nnyo. We have to recognize who we are. Tulina ekyenjawulo, tulina okwezuula kye tuli. Ate ffe tuli baana. Naye ate abaana Katonda baayagala tuli bantu ba Allah, tuli baana mu nnyumba. Kati ng'abalokole bannaaye mwekkiririzeemu naye mukkirize nnyo nti Katonda waffe ali more than able. Kati nga consultant oyo let me digress a little bit. Lumu nagenda mu kalwaliro kaali mu Seattle, Washington. Nga kalwaliro katono nnyo kalina ndozange ebitanda 12 nga bawadde ebitanda. Eddwaliro lino it was in danger of closing down kubanga nga balina abalwadde naye nga tebamanyi collectinga ssente. Kati nze bantekayo nga consultant nga bagenda tekawo system mpya. Najja ku training system administrator waabwe. Naye Mukama yampa ekisa nti director yajja nangamba omanyi we are closing down the hospital kubanga we can't pay the bills. Nze sasoma finance apart from binasoma kinakayo bya accounting. Naye mwoyo w'amagezi yampa directions buli nnaku nga mpayo ekigambo kimu. Ne nagenda okuva mu kadwaliro ako in 6 months baali bacollecting emitwalo 4 egya $. Naye mu myezi 6 basobola collecting $6 million. Kigambo ky'amagezi. Kyenjagadde okuyisaawo nti bannange tetwenyooma ate Katonda waffe tumumanyi nti asobola okukola byonna ne byetalowoozanga nako. Kati kanzireyo. Kati ombuuziza ki kyenkola. Right now nkolera government a United States of America. I am still a consultant naye nga managinga abantu abakola policy oba amateeka aga healthcare. Tulina gye tuyita Center of Medicare, Medicaid oba CMS. Medicare yejjanjaba eringa insurance y'abakadde oba abantu omuntu qualifying for Medicare olina kubeera 65 and above. Kati abantu balina healthcare yaabwe. Kati government bo yebalabirira. Kakati amateeka ago gonna amateeka gafuga eddagala, amateeka gafuga abakansa abakola batya, amateeka gafuga tunasasula kino we tutyamba kwegamba ba providers aba billinga government, amateeka gaabwe agabafuga. Kati nze managinga bakola amateeka. Kati mwaba abakola abateeka ninamu ba lawyers, ninamu ba medical doctors, ninamu era abantu bana abasinga ba PhDs. Oyo bamuyita Mukama. Kakati omulimu ogwo mulina kuntambula nakisa. Kuba lwentuka nga sibimanyi. Nze sasoma amateeka nasoma computer science. Naye mwoyo mutukuvu. Buli kubanga mwoyo mutukuvu yennyini yangamba omulimu ogwo ku applying. Ne mugamba nedda qualifying nangamba apply for that job. Ne mugamba nedda nangamba apply. Kane kiraba ne munyigo okuwuliriza. Mwoyo mutukuvu talina budde butandika kutuula wakane naffe. Era akuleka munna. Akuleka. Nena eventually nawuliriza naye mu Katonda waffe takutwala gy'atajja kukola ki. Gy'atakulabirira. Exactly. Nakuwanirira. Yes. So work-wise eyo gyendi. Natweyanziza. Nze waffe ne Trump mu office yaffe ajjamu ne bagamba today your president is coming in.
nze Namugerwa wano eyava mu nfuufu nze natwalanga obusa buli Friday ntumala ekibiina oyo ye Katonda waffe. The most powerful man in the world comes in the building, in the office where I work. Nze Namugerwa wano ave Uganda ava mu nfuufu. That is our God. Nze bananga abantu aboogera abo ba doctors abakola amateeka nze mwoyo mutukuvu would whisper things to me nembuuza ekibuuzo ne baga we didn't even think about that. Harriet, you were so smart. Nenga nze manyi ekisa kya Mukama era nze bannange siva ku maviivi era bino dadi byatugamba bino ebyokula emimonde mande ku mande emimonde nze njerekereza nenoonya Katonda Kubanga is very near. But we can do really great things. Muno Yesu gwe twasenga. Tugenda kuva ku babysitter. Tweyongereyo mu maaso. Yes. Tujja kuva ku kusiba abakadde pampa. Oyingiddewo obuyingisi. Naye awo si wogenda okukoma. Amina. Waliwo ekyawandiikibwa ekinsanyusa kiri mu Zabbuli. Psalms chapter 2 verse 9-8. Aga nti munsaba amawanga okubeera obusika bwammwe. Yes. Yes. Kyangu nnyo okubeera eyo gy'oli obusika bwo si buno obutwala. Era kyangu nnyo okubeera n'ogenda mu bikoosi n'olaba gundi kino kyakola naga nti gwe naye bw'ati bw'akola oli mwana wa Yesu. Wake up! Ffe tuli baana ba Mukama muveeyo. Mukyala Namugerwa. Mikwana balungi tulina paati yaffe endala gye tuyingira mu kaseera kano ndowoozaawo. Waliwo we tuva tulina we tugenze. Mukyala Namugerwa. Wangi. Olwaleero ndabikiranga omufumbo. Ndi mukyala mufumbo. Osisinkana oti oli watugambye mwayawukana. Me after 3 months. Olwo osisinkana otya no taata ono gw'oli naye era obulamu butambudde butya. Kaakati taata ono gwendi naye natambuza obulokole naye obulokole bwe nali ntambuliramu nga nkyagendako mu dansi nga nkyanywa ku kawayini naye nga Yesu wange mwagala nga nyinza okuba dansi ekiro kyonna naye Sunday morning at 8 in the morning I'm in church nkola mornings babayita dadi abayita ati abakola ba morning service ba programa nedda aba Christian Sunday Christians. I was a Sunday Christian. Ndi church goer. So nasanga omwami wange nze bwana Uganda nafuna surgery when I think ngandi nakawa when nafuna surgery ne bansijamu ekinda ne banongosa bubi nnyo nefuna very large scar tissues era ne natuka mu America baddamu ne banongosa kandi ne bangamba nti omanyi tosobola kuzaala kubanga olubuto terusobola ku extendinga nga scar tissues zikula era nga ekisala kitukalinga ne banongosa ne bazisalamu kati ekyokuzaala ne ntegeera sigenda kuzaala era n'ebyokufumbirwa ne sikola ki ne sibibeerako. Kaakati Mukama ampa omukisa ebyokukola ne ntandika okukola ssente bannaye nga ssente nnyingi ddala ne nyamba ne ngaba ne nteeka mu buweereza kati lumu nga nzija nga nabivaako jjajjange bambi ng'akabana ng'amaama gw'onooweerera baabalala onoobeera simanyi onoozaala bakuzire nga bbumbuzi ne mugaa jjajja wali mu ddwaliro baakugamba sisobola kwetikka mwana wenneetikka omwana nja kufa. Kaakati lumu nga nzija Uganda eno bwe najja nga ngenda ojjukira pastor gwe nakugambye yali kyange mwesitu Michael Chaze owa Omega Center kati nga ngendayo okumukyalira nga ngenda mutwalira byo mutwalidde tunanga muwala wange ozze okundaba ne mugamba ye nangamba nkusabireyo ki ne mugamba pastor I'm in between projects nsaba Mukama anditire project ennungi nanga nfukamira awo nenfukamira nansabira kati bwe yali asaba naga Mukama omwana wange ono munaku ali yekka Mukama omwana ono mumpeere famire naye abeere musanyufu nga nze wampa essanyu nendyoka ntunula ne ngaba naye bano abasajja ba Mukama baabaki omusajja mugaye kunsabira project kati ansabira famire nze n'okuzaala sizaala nevaho nga ndi so confused nengamba baana abantu baabaki just pray for me to get another project sisobola kuzaala kwegamba Katonda ali mumanyi mu bintu birala naye nga bino ebyokuzaala namufiisa ng'ebyobufumbo kwegamba ekiteeteeyi kino nakyagala nnyo eky'embaga naye nga manyi tisobola kukituukako kubanga sizaala ani agenda okumpasa kati nze sayina nnyo dream za kukolaki za bufumbo kati newaffe balinga tebafumbirwa abasajja baawasanga bo naye era nga n'abakyala tebalastinga naye nga of course nali sibimanyi ebyo naye nga
kukagana sibera nkona mu maka ga muntu nti omufumbo bwati bajajja baali banakiwombekedde basenga beewombekera nga sayina kintu ekyo kyobadizaya ate nze tatange yali ngambuli nga ngamba kola you make your own money obenga oli bulungi baleme kuyisa mu maaso ng'ebyemmanyi ebyobufumbo kye nali njagala kyali kiteeteeyi kakati ngenda nesinkana omwami wange namusinkana through friends twali tugenda mikwano gyange baali bagenda ku vacation nga balina mukwano gwabwe nga abayiye ne bangamba Harriet bwolina ssente jangu bambi jangu ne bangamba ne bangamba jangu ne bagana kava Uganda sente jangu long story short ne ngenda kati nsangayo omwami wange oyo newe namusanga nze nalaba omusajja saakifaako nannyo nga tubeeraawo nga tunyumya nga ndaba omusajja nga ayogera bulungi nga twogera ku byeddiini nga bagamba lwaki tonywa mwenge ne bagamba nze ndi mulokole nga tujjayo bayibuli awo nga tudisikasinga nga byebityo byakusaaga nga tubisaagiramu nga tugenda tuli ekyeggulo twasuula mu hoteri nene nnyo tulina suite it was a whole weekend twali Miami nga tutambula naye nga omwami ono nga he's not my type at all kyokusooka nali nga I've never thought nti ngenda ku dating aba Africans nga sikirina nze obwongo bwange bwali nnyo ku byakola kakati omwami ono ng'ayogera bulungi ali respecting biki ne Yesu amundaze nti nalowooza nti Yesu amumanyi yali munnaddiini amanyi bayibuli kakati nga tutandika okwogera nga vacation eggwako nga omwami nga mugamba ito tutana namba yange nga ngamba enamba yo njagifuna we naaba njeetaaga nga mbivaako ng'agenda nga nange nkwata gange naye nga tutandika okwogera ku ssimu nga twogera ku ssimu nga twogera ku email nga twogera ku ssimu nga mugamba naye gwe okola ki wajja kukola ki wana nga najja kukola bwa dokita naye ate kaakati ssente zaggwawo nga ndi mu second year biki nga mugamba first and foremost olina okuddayo okusoma second olina okukola empapula kati nga ntandika nina abaana be mentoring nga ntandika omukwasa ekifuba bwentyo ng'abaana nina abaana nzi be mentoring nga nembaga gwe teweesaasira gwe kola kino gwe beera focused biki abaana buzoyamba yes kati nga naye muteeka mu sseeri nga mugamba omanyi olina okusoma olina okuddayo osome oba oyagala kukola bwa doctor oyagala kugenda getting out of medical profession funa ekira kyosobola okukola naye nga tosobola kukola mirimu bulimu gya bulijjo ne mugamba olina okukola empapula ne mugamba aliyo ddeka wamwe nangamba no ne mugamba badde wano bbanga kinanga 12 years siddangayo kokka ne mugamba no that has to change Uganda omwami wange muna Kenya kakati nga tutandika okutambula bwe tutyo kati nga ngamba njagala kujja nkukyalire kati keep in mind ze mukama yampa omukisa we yampa omulimu nengula amaka nga maka gange bane natuuka mu nnyumba eri nga sisowa nagisasula nini nga mukama nze ngenda kwesiga nze waffe gye nava twali tusula mu bisengo b'abantu bameka deka mulina deka nga 5 mu kisenge nensanga ennyumba nenga this is a house for me nengula ennyumba nga nina amaka gange kati omwami yo ngajja nga ngamba nti omanyi njagala kujja kukyalira it was a Christmas holiday ne mugamba yini n'ekisenge ky'abagenyi jangu okyale mwami wange ngajjanga akyala nga muwe ekisenge ky'abagenyi ngajjanga ngamba ng'olina engatto nga ngenda nga agenda mu store hardware store nga ankolera closet ye engatto ninga ono omusajja nga ali useful nga nkolera ebintu akomanyi nga wobeera omukazi tuli handi naye ngajja kino kyetaaga okukola ku nyumba ddeke gikolebwa ekiti kino kikolebwa ekiti nengamba omusajja nga ali useful kakati keep in mind nze nga sitera nnyo kukkiriza abantu kubeera in my space especially abasajja nalinga ngezaako nnyo obutasumulula sikaati naye of course nali siri musomesi nawe and again walinga osobola ogenda omwaka n'ogumalako mu bulokole mwatusumuludde sikaati naye before you know it oli lonely oyisa abantu mujje before you know it nga sitaani ayingiddewo ng'osumuludde sikaati kati nga ngezaako nnyo ng'obutukuvu bwange nze mbwekolera mu maanyi gange nze mwoyo omutukuvu nali simanyi nti gyali kakati omwami ono yali mulamulese nze nga muyita mulenzi omulenzi ono nga ali useful naye nga n'ebyokugamba mu kitanda tabyogerako nengamba ono nga mulungi ng'atandika kujjanga ng'amanyi n'okukola ki okulinnya ennyonyi najja n'akutwala ku ddina n'amala okutwala ku ddina n'alinnya ennyonyi n'addayo gy'avudde nengamba ono nga mulala kakati nalina mukwano gwange ng'agenda kufumbirwa ebiseera nangamba nkubuulire this is a good catch nanga don't let this one go ne mugamba omanyi sisobola kuzaala kati omwami yo ne mubuuza ne mugana naye ggwe nze sisobola kuzaala baana kikyoliko ne mugamba oyagala okuzaala abaana ggwe nangamba mukama abampadde abatabampadde ekyo nekindeetamu essuubi kakati nga tutambula nga tusabanga ffenna yakulembera essaala naye nze saabuuza kibuuzo nti waayo oli mulokola ekyo saakibuuza oli bwe yangamba nti amanyi Yesu nentegeera nti amanyi Yesu so
ekiseera kyatuuka n'akola empapula ze n'amala zikola emyaka nga gitambudde era nga bw'omugamba yes omuwadde amagezi naye alabye nange ndi useful na kyensobola okukola empapula azifunye katukomewo mu dakiika zaffe ezigako Katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 98 katonnyeza musanvu Kampala 96 Fort Portal 13 katonnyeza mwenda Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye omukwano li ku 98 katonnyeza musanvu amikwana abalungi njagala kutegeeza nti tusigaze ennaku 2 zokka zikyawera okubanga tuyingira mu mwaka gwaffe 2019 olunaku lwa Monday zijja kuba 31st era tugenda kubeera mu kusaba n'okusiiba tugenda kubeera lunaku olugenda kubeera lwa dry nga tukkiriza Katonda okubaako ebikulu n'ebyamaanyi byakola mu 2019 ate nga lumu tujja kutandika services zaffe wano Mutundwe Christian Fellowship ennaku z'omwezi nga 6 January tujja kubeera ne okusabira okw'abaana okuva ku mwana akyali mu lubuto baby mpaka ku primary 7 omwana w'ekibiina eky'omusanvu olwo tujja kweyongera mu maaso ennaku z'omwezi nga 13 January tujja kubeera ne men's seminar olukuŋŋaana lw'abaami mwenna ate ennaku z'omwezi nga 19 Saturday tujja kubeera ne student seminar okuva ku senior 1 mpaka ku university. So tulina olwaliro tulina omuwanguzi waffe simanyi bo muwanguzi tawanika bamuwulira ssaawa mmeka eyibwe eyo e Maryland. Mama tutandika ku ssaawa 10 ez'ekiro ennyabo nemuzuukuka tuzuukuka naye kasita ozuukuka omwenda okusaba atoddawo ewamba wekirabo kikale bannange kale mikwana balungi tulina mukyala Namugerwa 1 Michelle obaddewa munange mbagaliza omwaka omupya tugenda kweyongerayo mu maaso ne mukyala Namugerwa tukomye wali eri nga omwami okulaba caring man nga ali caring nga ali useful actually kubanga nali nkula jjajjange yaŋŋambanga nnyo nti oyiganga nnyo okugasa ne ŋŋamba ono omusajja amanyi okugasa nga baalinanga ebigambo ebirungi so bayibuli si yekyogera tiye Katonda ayigiriza okugasa. Amina, yes. Kakati omwami oyo afuna empapula ze kati nali bwenakola kuba emirimu gyange gyali gyakutambulanga nali nga nfuna tickets ez'obwereere kati lumu nga nfuna 2 tickets first class tickets ezijja to Africa nga mugamba gwe wafunye empapula tunakugenda would you like to go to Africa? I have 2 tickets ko ye nti oh sure kati munaye nga tuneetikka omuntu wange nga tujja nga njagala agende waabwe alabe waabwe nga kati nga tusookera wano e Uganda nga mugamba nti kankolayo ku jjajja wange kuba nze jjajja wange bannaye mwagala nnyo so nga mulaga ku jjajja wange nga ngamba omanyi nti naawe janguke waffe nange nkulage kuba ewaffe kakati nga nze nga ndeka wano nga yagenda ewaabwe nga nkwata jjajja wange nga mutwalako Tanzania jjajja wange talinyanga ku nnyonyi nga mutwalako Tanzania eyankuza sister we yankuza oli bambi yafa naye kati ono sister we yazadde taata wange oli yafa naye kati ono gwe nnina kati era naye yabeerangawo era ne bwe nalina obulwadde bwe nayitamu awo nga bannongoseza biki yambeererawo kati ne tubondinga over that kakati bwe tuva e Tanzania nga tuyita e Nairobi ne meetinga abazadde b'omwami wange Munnakenya actually kakati bwe twamitinga abazadde jjajja ye ne mukomyawo nze nensigalayo kakati maama w'omwami natugamba yatukulidde package tugenda Mombasa kati wali wetwagende Mombasa kyali kisenge kimu nga temulimu TV nga temulimu kintu kirala it was a honeymoon suite kati sakitegera nenga kino kibadde kitya kati awo use your imagination whatever happened kati wetwava Mombasa
fe tukyali mu Mombasa nga ngamba nti omanyi nti ye mama wange nti ye ne ba 7 sisters be nti ye bagenze Uganda bagenze wammwe ne ngamba ye bagenze waffe batya nangamba nti fe waffe abantu ba investigating omuntu especially kati gwe oli mukwano gwange my family would like to know about your family nengamba okay kati omwami nali namubuulira mbeera wano obuuza wano okola otya biki era ne wetwajja namuleetewo namutwale waffe kakati munnaye nze I did not put two and two together kati nga Mombasa twamalenza olunaku nga 5 nga tukyuka nga tukomawo kati nelowooza nti mama we bazze kumusiibula because he was flying out of Entebbe tetwa flying out of Nairobi kakati ekiro ekyo nga tukola dinner nga nabali abakyala bamama b'omwami wange nga bagenda nga bagula ebintu kati nze nga manyi nti bagula ebintu kubanga bazze mu maka gaffe batwebaza nga bagula sukaali sabbuuni biki nga bagula ebintu bingi nnyo bazze kwanjula nga babiwaayo wajjajja kakati ekiro ekyo nga abantu bawa speech twatula ku mmeeza nga mpanvu bweti nga abantu bawa speech nga bagamba mwebale ne mugula amaka gammwe mwebale nnyo kati nali ndi awo nga n'omwami wange ayimuka ngamba nti owaaye nti wangi nti munnange weebale okubeera mukwano gwange nti ye naawe webeere muku kati bamama be baali bambuza dda what are your intentions with our son what are your intentions ne mbaga we just dating nga naye bamubuza what are your intentions naye naga we just dating kakati omwami ono ayimirira angamba weebale okubeera mukwano gwange konze kale ajjayo empeta naye ng'ayimiridde nga ngamba empeta eno friendship ring ekulaga nti ndi committed gy'oli nti era nja kubeera mukwano gwo for a very long time ngamba okay tafukamidde is friendship ring nga ngamba kale weebale nga empeta agimpa nga abantu bakuba enduulu nga ntambula nali ntambula nzirayo nga ngamba Harriet nga mugamba wange nga nkyuka emabega ngenda okulaba ng'omwami ali ku vivi nga ngamba would you marry me would you make me the happiest man ngamba wow saamugamba namugamba nti yes nakaaba bukaabi jjajjange ng'akaabanga abantu bakuba enduulu nga tukuba ng'emiranga emizira jjajja oluzungu yali aluwulira jjajja taluwulira amuddiramu ng'emizira giraya awaka ebintu byonna ebagula nga babireeta jjajja nga amugaba ebintu byo biibyo biki simanyi olaba kati amu engaged tetwabyogerako apart from we twabuuzanga nti mubuuzo oba oyagala abaana nze sizaala abaana biki kati nga ngamba kakati ndi engaged kati nga tuddayo mu America nga tuli excited tugenda kukola ki tugenda kukola mbaga mu December nga nzirayo kubanga engoye olina okuzi you have to order your dresses in time nga ntandika kunoonya lugoye nga nfuna olugoye lwenjagala nga ndi orderinga mu mwezi awo nga gwakuna kubanga embaga ya December engoye zijja mu gwakuna that's time enough oba zeetaga kuddako nga baziddako so ngenda okugenda olugoye nga lujja it was a very beautiful gown nga olugoye lulungi nnyo lumyansamyansa bwe ruti ngenda okulwegezaamu olugoye teruntuuka. Keep in mind twabadde mu honeymoon suite ndi lubuto kakati honeymoon suite yafaanana atya honeymoon suite gye twagendamu yaba honeymoon tetwali bafumbo ne maama gye yatusindika nakugaye twabadde n'ekitanda kimu tetulina TV tuli babiri go you do the math Mama Nazaala kakati maama awo ng'abiteekamu nnyo amaanyi ebyembaga ng'abiteekamu nnyo amaanyi ng'abiteekamu amaanyi maama atambudde ebyokwanjula kyetaagisa okwanjula tugambye tujja kujja twanjule tukole embaga naye kati findings out nina olubuto what do we do kati olubuto nga bagamba anti bagamba naye kati keep in mind basaba essaala eri kati nze essaala ssaawa zino njerabidde kyentunuulira ekintu eki kiteeteeyi jukira nze obufumbo situlanko nawo nenga ndifumbirwa nali njagala kiteeteeyi kati ndi lubuto ekiteeteeyi tekintuuka nengamba what is this naye nali neebase mukama nangamba do you see what I've just done nenzuka nemugamba mukama ng'olina ekisa nze ngenda kubeera maama nze atazaala nze banga sobola kuzaala ngenda kubeera maama munaye nga tutandika ate embaga nga tujjutusa misinde
nga tugamba manye embaga tugikole mu gw'omunaana nga tukola embaga nga mama wange nyazaala wange nga abeeramu nnyo nga tukola embaga nga yapuli nga kino kiri naye okozi nga woli omugole ate nga gwolina ssente ate ebiseera ebyo nga mukama yagabirira nga ssente zo weeziri nga si kizibu era embaga yaffe yali muserena awo nga tukwata ssente nga tukola embaga point yes bajeno nga abakenya bonna baavaayo ne tupangisa ennyumba nene nnyo mukolo ne babeera kuno wiiki namba ne tukola okwanjula nga kulungi nnyo kakati keep in mind nti ewaffe tebeerayo mbaga nesijjukira nakujjukira nali nkula nsiranko mbaga waffe naye bannaye katonda alina engeri bannaye waliwo olunyiri ogamba nti ndituusa okuzaaza nesizaaza naye katonda azaaza n'embaga nze abalogo bagenda okujjukira okuzuukuka bannaye embaga yange ng'ebaddewo ng'egenda kubaawo bazuuka okuluga nze ne ssenga wange omu ku bassenga wange olugero twamuwa yagamba naluzikamu omuntu twagenda twatuka ku kwanjula abantu bonna nga beewunya nti yayiseewa yayanjudde ati abantu waliwo nga abantu beewunya kyabaddewo kitya naye nga mukama yakiganya naye nga ate jjukira background tebeerayo mbaga n'abalogo nabo weebali n'abatakwagaliza nabo weebali naye katonda yakiwaguza kubanga wenategeera nti ndi lubuto katonda ekyo ekintu akikoze bannaye ekyayimusa okukkiriza nendaba katonda nga obunene bw'alina naye nga katonda ekyo kikulu otya nze atasobola how gwego report yajja obulungi bwetyo bakola test zonna basawo ne bagamba atajja kusobola biki Dr. Nangano nga sigana kukiza genda mu Africa nga ngolina olubuto kubanga pressure jagenda wagulu biki ne bakera pressure ne bakera sukali ne bakera buli kimu nga ndi 100% normal keep in mind nali mbeera Atlanta nga nkolera Seattle Washington waliwo 6 hours flight time obanga agende London nakola olugendo ngolo every week twice ate nga bwe ntuuka ku airport nina okuvuga 2 hours to get my client site naye nga olubuto lwange terusiinaako complication siinaako nothing naye nga tuyimbamu ne tudigida ne Yesu waffe n'olubuto lwange luno munnange nga tukola nga before the wedding okwanjula enkuba ng'ejje y'amaanyi ng'ekwata ekire ekinene nnyo kyesirabangako awantu wonna nga waddugala ne ngamba Mukama wampadde olubuto ngenda kuzaala wakkiriza embaga gwenkuba gwenkulagira mu linnya lya Yesu togenda kutonnyesa nkuba wano kyokka wano omugole woovira woofulumira omugole amatonda amanene ennyo gesirabanko ne gatandika okutonnya ne mugamba Mukama today is my day bagenda kunnyanjula ngenda kuba n'embaga Pastor Nakamatte omusana gwavaayo njogera nga ntya katonda omusana gwavaayo ne tukola okwanjula ne tuyisa olunaku lumu omugole n'awumulamu na buto enkeera nze twatambulanga wali nga abantu bakuba kaluulu omuwala atazaala tisali namulabe nti obanswadde kale kyenakola tekyali kyabulokole nti nafuna otunga sinaba kuzaala era abali abawuliriza ekyo kyali kyabwenzi era twamala ntukyenenya don't do it Kenya bakimanyi Bannakenya bo bakimanyi tino ki enjiri bagimanyi eyo tata wange my father-in-law enjiri agimanyi mama wange mu Jehova so kakati manyi waffe wano mutundu wanje badde manyi waffe wano mutundu temanyi eyo abebweru nabo bakimanyi bulungi nti togenda mu bufumbo teweegatta na muntu wali akimanyi ng'empeta tunabakugendako tukimanyi tukiwulira nze abaana bekka be nalaba kubanga si kyange gye nali nsabiramu abaana bokka be nalaba bapracticing ekintu kye baali baana bazungu they didn't era bwe batuusanga batuusiza okuwasa nga tebeegatta nga balinda olwakuba nti embaga zaabwe zaalinga za speed omuntu omulabe within 2 months nga omufumbirwa bo baalinga tebeegatta naye ffe eno bakaddugala bizibu nnyo tugamba abazungu bakikolera ddala nze abazungu be nali mmanyi mu kyaki yaffe abazungu baali tebeegatta benalimanyiseewo kasita bakategedde kalina okusasula omutango so era omutango gye guli ogw'okusasula nga twayingira mu bufumbo bwe tutyo nga ndi lubuto naye of course waliwo essanyu kubanga Mukama yali agudde enda yange nga ngenda kuzaala so nenyingira mu bufumbo bwentyo essanyu lyali lingi nnyo waffe wali tewabeeranga wombaga for so many years mwagiteeka mu hotel yali ku Serena
bonna n'obasitula bonna nembateka ku bajjajja bonna ne beewunya ne bagaa jjajja yanga maama n'abajja eno bafa abantu banega maama notuleetako naffe no ffe baani bataata bonna tata wange yali yafa dda bataata abato yesu bajja maama wange yali yafa naye saidi ya maama wange abaliwo bajja basenga bajja abamu ba boycotting embaga actually abaali abalogote bajja era basana ne batajja abalogote bajja mukama kati yabakkiriza tebajja abamu katonda abagaana buganya munaye nga tulya embaga kakati bwe twamala okulya embaga nga tuddayo ewaffe naye kati ku mbaga kuno nyazaala wange yayogera ekigambo nagamba omwana wange omututte omwana wange omuntu waliddeko ddala nengamba kino nagamba ye honeymoon kati mugenda wa njagala kujja kulaba mugenda okusula mu honeymoon suite kuba serene kuba honeymoon suite ekyo ekintu nekibanga kiri a little bit weird okuba nti maama waffe ayagala kujja gye tugenda okulaba our wedding night suite ekyo tekibaayo tekiriyo cultures zanjawulo feno basenga bajjira ddala mu baganda basenga naye kati maama senga abeera senga naye anyway cultures nga bwogambye kati n'ekintu ekyatandika ebintu ebimu obubonero obuntu obutinitini kati twakola premarital counseling mu church yaffe baali tebakkiriza abantu kumaringa nga temunnabakola premarital counseling ya 12 weeks naye maama wange yagendanga ebiseera ebimu maama waffe yagendanga najja naffe naye nga ate ebintu byetwogerako byakyama byaffe kati okay ekyo netukiyitamu kati we twamala embaga netuddayo immediately twambaga twagikola mu gw'omunaana mu gw'omwenda maama n'agamba njagala kujja kubeera nammwe awaka kajjajja wange yaŋŋamba nti mwana wange abaki omuntu tafumba na nyazaala we naŋŋamba obw'obufumbo bugenda kuba bukoze eki bugenda kuba nga bukulemye kati keep in mind nze nange siri musomese one siberanko mu bantu wali bafumbo nti oba nina ekizampa eyo two siri musomese three kugamba amalowoozi agoogera mangi maama ye mulenzi yekka gwe yali alina maama alina abalenzi basatu mu bulamu bwe kakati ate yali abeera n'omulenzi owokubiri ng'era abeera mu maka ge kati kiyinza okuba nga isa cultural thing nga tebalina buzibu nga tebalina mu buzibu mu ekyo era nze mwami wange akinga ne mugamba nze sifumba na nyazaala wange simanyi obufumbo obulaba butandikira awo balambalaba kakati maama nga jagamba njagala kubeerawo ng'ozaala osindika omwana nga nkulaba biki nga mugamba maama ekyo kijja kuba kirungi naye twetaaga time kubanga omwana twetaaga okumumanya ffe nga ffe ba parents be ate tujja kwetaaga mowa nga omwana amaze okuzaalibwa nga waali naye tuweemu at least a couple of weeks ng'omwana amaze okuzaalibwa tumumanye nga ffe abazadde be maama agamba nze nzija nali nkyali buto nga maama ye nga yejja kifuba yali alina green card ye bana abantu abazanya lotale nga maama ajjanga atulawo mu nnyumba kati awo ebintu bitandika mukamwana ye naye ng'ebintu bitandika awo okutandika okwezinga jjukira oli yali mukwano gwange nga buli kimu tukyogerako buli kimu tukikola ffembi kati ne bwe twagendanga okutambula kati nga nali oluto nga mwami wange antwala okuntambuza ogenda okulaba maama naye nga ngattazikutte agenda ne mutabani we kakati nga aliwo ebiseera nga omwami ayagala kuntwalako out na butobuto we naye nga ne maama naye nga ayambala kweganga time gyokka gye tubeerako ffekka gye tubeera mu kisenge kati obuntu obutonotono bwatandikanga okuyita kati onaga toyagala maama wange olwokuba gwe tolina maama wo maama wange tomwega ki kati ni maama we naye natandika okukola obuntuntu netandika obuntu ne bujja nga butono obwo kati ngenda nga nzaala omwana bifa nga kampemu mukama kamuwa obujulizi bwa kino okuba nali sikimuwanga kati wenabeera olubuto nasabanga nnyo nnyo era mukama yayogeranga nnyo nnyo era n'omwana wange namukwatanko wano nga njogera naye nga mukubako wano nansamba naye nayogera nitwogera nituba n'emboozi zaffe kakati omwana yaweza emyezi 9 naye nga tanakutuka kuvaayo omwana yasirika ng'omwana takyayogera waliwo olunaku lwe yasirika nengende ewa dokita nemuga dokita omwana wange tayogera dokita nangamba kikyoga nti omwana tayogera nemugamba the baby does not even move nangamba adayo nywa amazzi tewali space nawe omanyi olina scarcity zino biki omwana talina space nemugamba nga muli mwoyo wa mukama ngamba something is wrong kati nejjajja wange eno natandika okunkubira essimu nanga something is wrong with that baby genda mu ddwaliro nenga jjajja kati gwe wakitegedde otya nangamba naloose nenzirayo mu ddwaliro nemugamba dokita ku lubuto lwange tekako fito monitor
That's all you have to do. Ombulire omutima gw'omwana gukuba gutya. Munanga ngeno tekako fetal monitor nagenda kwa kino nga kino kikola pru. Omwana nga heart beat 85. The normal heartbeat for fetus is 70. Naye nga alina 5. Wow. Nga banzirusa emisinde nga bagamba omwana bamuggyemu. Bagenda okujjamu omwana nga bagenda okunongoosa nga bannonga bagamba bampulepinga for surgery. Bannongoosa okunzijjamu omwana. Bannange omanyi waffe bakulongoosa tebakusirisa oba owulira. Bannange bansikamu omwana ne yeekwata bw'ati. Omwana n'aganira musitaani nga ayagala okuttanze ate n'omwana. Ne basika omwana oli omuntu najja n'atuula ku kifuba bw'ati. Ne basika omwana banene mpulira ng'obulamu bugenda nga n'agasaba sigalina. Ne wateeka okuba nti waliyo omuntu yali asaba somewhere. Omwana n'avaayo. Omwana wange nga mulamu. Omwana nga alina engalo 5 n'ebigere 5. Omwana nga ali responsive. Omwana wange n'akaba ne nga Yesu olina amaanyi. Bannange nze neefuuka maama. Neefuuka maama. Nze they had written me off. Ng'abantu banagaji jange alina degree yasoma ne sente alina naye teyazaala. Era nga bajamusiganaga ndaba teyazaala. Abantu bakukyalo they are so cruel. Naye Mukama nanzijako ekyo ekintu ky'obugumba. Alina kulabirira baffe. Era bonabona ekika kyonna nga nze ndabiridde buli wa muntu yenna yazaala. Buli muntu yenna azze n'endabirira. Ensigo eyo. Naye eyo no nsigo nnungi okulabirira. Manyi kano kankayiseewo abali abawuliriza bannaffe abali ebweru. Manyi abantu batusaba ne tubeekaanya. Naye nze nkitwala nti nze okugenda kwange weru mu famire yange kubanga ffe tuli baavu ddala oba twali baavu nze sikyali mu baavu. Katonda ankozesanga outlet to help abo abantu abeetaaga. Ndi mukutu bisibwa mbuyisibwa. Kakati buli w'oyamba omuntu ekintu oba kikoledde Katonda aw'omunaku tagenda kwetaaga. Nze bannaye Katonda ampadde omukisa. Waliwo ebiseera we nakwata ssente nga ssente nnyingi nnyo ddala nga simanyi nakyakuzikolera nga Mukama ayiwa buyiyi ng'ayiwa ne bwe yayiwanga nange nenjiwa mu mirimu gya Mukama nenjiwa mu baana nenjiwa mu mirimu gya Mukama nenjiwa mu baana. Nze waliwo n'ebiseera byatuuka nemba nga sikyakola sikola naye nga mbeerawo nga ssente wenziri. Kati eyo nvuddeyo. Aw'omwavu bane temwekanya abantu mubayambe bw'osobola okuyamba. Waliwo otasobola nga naye bills zikutta. Naye oluusi ne $2 ez'olaba zisobola okutaasiza ddala omuntu. Ddala abaana abasoma nze nina abaana. I have children. Nebesima jjajja wange omanyi ewaffe people collect quarters zibitwinde ebinusunusu ebyo. Wali abantu nga bacollectinga kino kiriko state eno kiriko jjajja wange acollectinga abaana bannange jjajja wange alina abaana nogamba ate bano baani nagamba anti ono mwana wa gundi ate ono wa kukyalo ate nanti ono tebalina mata anti ano jjajja wange akaddiye kati wa myaka 9 naye Mukama amuwadde omukisa lwakugaba. Bannange eriyo omukisa omunene mu kugaba ate kuba gwa ssente gwokka n'ogw'obulamu. Envudde yeyo. So mzaala omwana bamunzigyemu omwana mulamu. Bannange anything that could go wrong kunze it went wrong. Blood pressure nerinya wagulu nnyo neremerayo. Simanyi naina liver functions bane zikola zitya kwega buli kimu nekitabuka nekinkwata. Nange ekyamagiro Mukama. Ekyamagiro kiri wali. Nengamba nze newe kinaaba kinenga Mukama nze nkusinza nkutendereza nkugulumiza. Bannange nze okuzaala omwana opened my eyes. Kubanga nzijukira olunaku lumu ngenda okutwala omwana mu ddwaliro okumukuba akayiso akaasooka. Bannaye nakuba emiranga n'enkaba nga bakubye omwana wange akayiso. Naye ne ngamba kati nze bwe mpuliridde bwe nti ate Katonda ye awulira atya. Kubanga nze ndi muntu buntu. The way how you protect your child Katonda naye ate protecting even much more. Nze okuzaala kwange omwana it opened my eyes. Tikatonda atwagala nnyo. Embeera ezinaatutukako abaazimanyi ate nga provides kati ngeza twalanga omwana okumugema nesuka ne muwayo katayira no netegera omwana omusujja gujja mukwata ne mutegekera nga tegunnaba mukwata kubanga obuiso bujja muluma. Bane Katonda bye tuyitamu abimanyi ate nabanga are preparing ze. So let's keep our eyes on God. Let's keep our eyes on him. Kubanga ye ya amanyi onoyita amanyi ky'onoolya amanyi kino kiki. So
nze mukama yantegekera yategera wengenda okuyita n'omwana oyo naye yali ateesewo obuddukiro omwana wange kati mulenzi mukulu wa myaka 7 era kati nzikiriza mukama nti omwana alina okuzzibwako byagoba bajjajjaabo baani byo tebyasituka kakati ebyo byonna bisituka bitera okugolokoka ng'otuuse ku levaawo byagolokoka kati wemmala okuzaala omwana ne tuddayo kakati jjukira ewaffe ozaala omwana omunoonoba n'oddayo awaka ekyo noddayo mu kiwala ndiddayo mu kiwala era bwe nazaala omwana wayitawo weekisi 2 ensi n'etabuka tugende mu maaso awo nebitebuka nzijukira okusanga nali neebase nga omwami wange engeri gye nalwala ennyo nga nakazaala omwana wange saamuyonsa kuba abampampinga amadagala mangi naye omwami wange yasigalanga nga atunula na feeding omwana through the night ye neyebaka emisana kati luno yali nga nze nali neebase ekirowoozo ne kiŋŋamba zuukuka nenzuukuka nekiŋŋamba genda ku kompyuta nemugamba nzaba ku kompyuta nekiŋŋamba ekirowoozo nti soma genda ku Facebook maama ngenda ku Facebook omwami ng'abadde alina gwakyatinga naye nga yali ex girlfriend nga baagala kuddingana wakati mukyamagero kino eky'omwana kati ati omaze okuzaala amaze okuwasa tewakyali nnyo kipyawo kati omulaba ayingiddewo awo ekyobuzaaliranwa kigolokose kakati nze munnoowo twalina waliwo ekintu bakita baseball bat bankigambe kiringa kikaŋŋambe nga wona otukwata ekisiki kyo nenkwata waliwo kankiyita ekisiki kyali mu nnyumba bwe nalaba ebyo byonna byonna nembiprintinga naye nemusindikirako kopi nemuyitamu mu diro maama affe mwali mu nnyumba oluvannyuma lwa bbanga kyeri ng'omwana nakamuzaala weekisi 2 ekyo olaba ka message ndaba bu message tekaali ka message katukomewo mu ddakiika zaffe eziddako MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.